ensonga zange eza leero njagala kuzeetoolooleza ku ttiimu ezatukiikiridde, ttiimu ya Woodball abaakomyewo nga ba world champions era nga bawangudde n'omudaali ogwa zaabu mu doubles mu ggwanga erya Malaysia gye baabadde. Abavubuka abo baakomyewo 16 balamba nga ne coach waabwe Onesimus Atamba bakulembeddemu bulungi. Njagala kubigattako ebyabadde mu mpaka ezaaliko ez'amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza Commonwealth Games ezabadde mu ggwanga erya Scotland. Ngire nziremu nzitunuulize omuzannyo oyo Abdulaziz Ringo. Weetutyo wenjagala okutambuliza programu yange ya leero. Njagala okulisaayo abavubuka baffe aba Woodball n'abalala bonna abatawangudde emidaali naye nga baakomyewo batukiikiridde ate bonna ne bakomawo tewaliwo ku guno mulundi baabulidde mu corridors, kubanga ebiseera ebisinga abantu bafuluma ebweru wa Uganda bamanyi okugenda ne babulira eyo ogenda okuwulira nti abaana babadde 15 nti baakomyewo 6 nti abalala babanoonyeza tebabalaba, poliisi ebaliko ebayiga, baagala kuba eyo byeyo na biki. Naye disipulini eyayoleseddwa kyongera okulaga nti nno gaps ezo zigenze zisibibwa, naye gaps zino zirina kusibwa mirundi ebiri. Bwe muteekawo disipulini mu nkambi abavubuka baleme kutoloka kugenda mu mawanga ago, naye ate tulina n'okuteekawo embeera ebasikiriza okusigala wano. Tulina kwebuuza nga society ng'olubivudde mu byemizannyo biki ebisagula abavubuka bano okugenda ebweru wa Uganda ne batayagala kudda kwabwe. Ebyo nabyo tulina okubinogera eddagala such that tetubateeka buteesi wano gandi omunaye omwana bambi n'akomawo ate nga anaakola ki. Kiba kirungi omwana nadda ng'alina omulimu, kubanga abamu ekibatwala eyo kuba nti no tebalina mirimu gya kukola. Wano mu Uganda embeera yatabuka n'ayagala okukozesa akakisaako alinnyireko ennyonyi olugira ng'anoonya better pastures. Ekyo nakyo tulina okukisalira amagezi nga society. Naye nga abavubuka baffe aba Woodball bakomeddewo mu bitiibwa ebibagwanidde ng'era bannantamegwa ab'ensi yonna, kintu kyakwenyumiriza. Kati abavubuka baffe abagenze mu mpaka eza Commonwealth babadde 55 bawangudde emidaali 3 ogwa zaabu ku guno omulundi tetwagukutteko, kwabaddeko ejja silver 2 n'ogwa bronze gumu. Abawala aba 3x3 basketball bawangudde omudaali ogwa silver, n'omuwala omuwuzi aliko obulemu kusina kukunda kwe naye yawangudde silver, ne Peth Chemutayi gwe twali tusuubiddemu obuulyawo omudaali ogwa zaabu yavuddeyo na mudaali gwa bronze. Nekiba nga kitegeeza nti abavubuka bano bagenda okuvuganya mu mpaka zino. Owekitiibwa Prime Minister w'eggwanga Mukyala Nabbanja yaliwo n'owekitiibwa State Minister w'ebyemizannyo Mukulu Ogwang ne basuubiza abavubuka bano nga bagenda mu mpaka ezo nti omuwanguzi ow'omudaali ogwa zaabu ajja kufuna obukadde 10 obw'ensimbi eza Uganda ng'akasiimo. Afuna ogwa silver ajja kuvaayo n'obukadde 50, afuna ogwa bronze avaayo n'obukadde 30. Tebajja kukomaawo wokka naye era abazannyi bano gavumenti ejja kusigala ng'ebawa omusaala buli mwezi. Ow'omudaali ogwa zaabu afuna omusaala gwe buli mwezi gwa bukadde 5, ow'omudaali ogwa silver obukadde 3, ow'omudaali ogwa bronze akakadde 1 buli mwezi. Kino kyawulikise bulungi lwakubanga bwe ntera okwogerako nti abazannyi okusobola okuzimba fitness ebagwanyiza okuwangula emidaali tekirina kujja ng'ebula sabbiiti emu empaka zitandike. Walina okubeerawo enneeteekateeka y'omuzannyo okumala ebbanga. Kyova olaba nga zino empaka eza pamoja AFCON zetugenda okutegeka mu mwaka ogwo ogujja, kati gavumenti yandibadde yalangirira dda ne federation n'abavujjirizi bandibadde balangirira dda ebintu ebirabo ebigenda okuweebwa abazannyi bano. Omuzannyi atandike ne liigi eno ng'egenda kutandika, yeeteeke mu kkubo erimufuula omuzannyi anayitibwa ku ttiimu y'eggwanga, kubanga fitness ezimbwa omuzannyi gw'oyagala awangule emidaali egy'amaanyi n'okufuna ebyannaggwano mu byemizannyo tebagifunira mu sabbiiti emu mu sabbiiti 2. Kati mukana akaseera n'abazannyi engeri gye batandise okuzannya FIFA Super 8 bandibadde enneeyisa yaabwe etagetinga kuyitibwa ku national team ey'omwaka ogujja, kubanga kooki tajja kulaba match emwagame nti omulenzi oyo nedda liigi kaakati weeri. Sekafa Kagame Cup egenda maaso, empaka eza CAF Champions League ne CAF Confederations Cup zigenda kutandika, ndowooza akalulu kagenda kwatibwa wiiki eno. Kati liigi weena egenda okutandika omwezi guno nga guggwako bw'eneeba etandise oba omwezi ogujja nga gutandika.
abazanyi buli ddakiika gy'akuba alina okuba nga yeetegekera kuyitibwa ku national team asobole okweteeka mu kkubo erinaanoga ku bibala n'ebirabo gavumenti beerangiridde ng'obudde bukyali. Kati bano abaana abagenze mu mpaka eza Commonwealth gwe tolowooza nti nno baabadde tebaagala bukadde 10 buli omu, baabadde babwagala, naye ebirabo byalangiriddwa kikeerezi ku mukolo gw'abasiibudde kwe kwalangiriddwa ebirabo bino. Era teri munnayuganda atayagala kufuna musaala gwa bukadde 5 omwezi. Naye kaakati tetufunye n'omu yawangudde bukadde 10, tetufunye n'omu ku bagenzi ku bazanyi 55 abagenda okwefunira omusaala ogw'obukadde 5 wabula bano aba basketball abawala obukadde bwabwe 5 kyesimanyi oba bagenda bugabana butya oba buli omu bukadde 5 awo simanyi, kubanga wano tekiri clear bulungi. Minisita teyakimenyamenyamu nti webeera ttiimu ennamba era naye egabana obukadde 5 oba bukadde 5 buli muzanyi, kubanga kusina kukunda kwe ye ttiimu yagirimu bwomu ono yawangudde omudaali ogwa silver, kitegeeza obukadde bwa 5 agenda kubwekwatira bwomu. Naye bwe babeera mu ttiimu kakati nga bano abawala aba 3x3 basketball bo buli omu bukadde 5 oba ttiimu yonna bukadde 5, awo kiba tekigize bulungi. Bronze obukadde 3 Peruth Chemutayi agenda kubwetwalira bwomu, naye singa aba 3x3 basketball be babadde mu ssalino erya bronze buli omu yandifunye obukadde 3 oba bwandibadde bwa muntu omu. Oba kakati baano bagenda kufuna omusaala obukadde 3 abafunye silver n'akakadde kamu abafunye bronze. Kati abawala bano aba 3x3 obukadde buno 3 bagenda kubugabananga nga bonna bwe babadde ku ttiimu oba buli omu bukadde 3 buli mwezi. Kati nno wano wenjagala n'okuwaganyizaamu abawala abaana bano abatukiikiridde mu World Cup eya Woodball, kubanga bo olugendo lwabwe lwabadde lulala, naye nabo bagenze mu mpaka za nsi yonna era kukiikirira Uganda, naye tebaateekeddwa ku lukalala olw'okugabana ku nsimbi zino, ate nabo bandizaagadde, ate beetadde mu kkubo eriziwangula, kubanga ekituufu kiri nti baawangudde ekikopo ky'ensi yonna ekya Woodball sayidi ey'abaana abawala, era ne bagenda mu gundi mu doubles ne bawangula omudaali ogwa zaabu. Naye mu submission ya Oweekitiibwa Minisita temwabaddemu bazanyi bano aba Woodball. Wano nno wensabira abali ku lusegere lw'Oweekitiibwa Minisita bamutegeezeeko, era ndowooza ne mukulu Paul Makayongo ne banne bwe bakulembera Woodball mu ggwanga batwalireko ku matiri bonna gano, bagatwalire ku minisita, ayinza okubaako kyagamba, tomanya naye ayinza okubateeka ku lukalala lwe lumu olugabana ku bintu bino ebinene, kubanga mu mizannyo oba wandiyagadde abavubuka abasiitaanyi ne bateekayo obulamu bwabwe ku lw'eggwanga babeereko nabo we bawangulira. Kakati bwe nzijayo omugunzi w'eŋŋumi Abdul Aziz Ringo, omuvubuka ono yeegulidde erinnya mu mpaka za Commonwealth olw'okuba muzzukulu wa eyaliko pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada. Empaka zabadde mu ggwanga erya Scotland, ate nga Idi Amin Dada mbu yali yalangirirako nga ye kabaka, ye King of Scotland. Kati omuvubuka ono yafunye ettutumu ly'amaanyi nnyo mu mawulire, emikutu egy'enjawulo, BBC, ESPN, Guardian, emikutu gyonna okusingira ddala egifulumira mu Europe gyamuggyeko interview, era ye munnayuganda yekka yafunye interview mu mawulire ezabadde extensive, nga buli kiseera bannamawulire bamwetayirira, ayogeza maanyi nno, agamba ngenda bakubira akavubuka kamwe kano nammwe mumpulire, nakyo ebyo ng'ayogeza maanyi. Era naye mu kwogeza amaanyi muno ate yatuuse mu kisaawe n'apondooka oba mu ringi, ekikonde ne kitagenda bulungi, era mu rawundi ey'okusatu ne bamususpendinga empaka ne bazimugobamu nga baga nti munnaffe oli mu kumenyaamenya mateeka. Aziz Ringo ono bwe yabadde asiitaana ne Damar Thomas Omungereza, ebigambo bye yayogedde naffe bannayuganda kwe twasitukidde okugamba nti aha yoyo waffe
ng'amaze okufuna exposure ey'ekika ekya waggulu bw'etyo nalowoozezza nti nno Uganda yabadde erina omukisa okusitula omuzannyo gw'ebikonde. Mu myaka egiyise omuzannyo gubadde gumu gwokka ogubadde gusituddwa omuzannyo omu ye kickboxing abadde asituddwa Moses Golola. Omanyi omuzannyo okwesitulira omuzannyo yekka nga ne federation terina we mweripirako. Tulabye na Joshua Cheptegei nga basitula federation eya athletics naye nga tufa nayo nakumanya na federation president wa athletics mu ggwanga ofayo ku Cheptegei bannaye abakozi atya mu meters 15,000 ate omutwalo. Kati abazannyi abo sekinoomu nabadde ngenda kugattako oba emizannyo gyaffe gyabadde gigenda kugattako Abdulaziz Ringo singa yawangudde empaka zino oba singa yawangudde Dama Thomas kubanga yabadde yeerangiridde nti agenda kubeera King of Scotland ng'awangudde omudaali ogwa zaabu. Omudaali ogwa zaabu gwamulemye. Naye kyongedde okulaga nti nno ffe nga bannayuganda okweyagaliza tuli ba kika kya waggulu twagala bibala naye nga tetutaddeemu muzannyi oba bazannyi baffe oba ttiimu zaffe kuziteeka ku mudaala oguzigwanyiza ebyo bye twagala tusanyukiremu. Nagenza okulaba omusajja ono Dama Thomas yabadde alina emyaka 21. Of course obuwanvu yabadde asingako ku waffe Abdulaziz Ringo naye yabadde disadvantage eri Abdulaziz Ringo. Naye Dama Thomas azazimba ekintu kye 2022 yali mu mpaka z'ensi yonna ez'abavubuka ez'ebikonde n'awangula omudaali ogwa silver. N'agenda mu mpaka eza Bulaaya ez'abavubuka era mu 2022 n'awangula omudaali ogwa zaabu. Kakati mu mpaka zino eza World Boxing Championships ezabaddeyo omwaka ogwo guwedde yakomye ku quarter final nga gyazimba ekintu kye. Wano mu Commonwealth wesangidde owaffe Abdulaziz Ringo yamuyiseemu n'agenda ne mu final n'awangula n'omudaali ogwa zaabu. Mu final yakubye omuyindi bamuyita Narendra Berwal. Kati bw'otunuulira omusajja oyo oba omulenzi oyo abadde azimba profile eneemugwanyiza okuwangula. Kati ffe owaffe Abdulaziz Ringo abadde akola ki? Kwe tuyinza n'okugambira nti omwana oyo bamuwonye era yagenza okugenda mu mpaka zino. Biki by'oyinza okumusongako bw'ogeraageranya ku opponent gwe twabadde tumwagaliza amuwangule? Mu nsi muno mulimu ebintu bya mirundi ebiri. Mulimu ekintu kye twagala, mulimu n'ekintu kye twetaaga. Ekintu ky'oyagala is something you want. Ekintu kye weetaaga is something you need. Ekintu ky'oyagala osobola okubeerawo nga tokifunye. Okugeza njagala gendako mu saloon kusala nviiri. Enviiri tezivunda, enviiri tezitta bw'oba tozisaze tewali buzibu. Oba njagala gendako mu kidongo. Kizibu ogamba nti omwana wa gundi ali ku kitanda muyi kuba teyagenze mu kidongo. That is something you want. Naye something you need kyekintu kye weetaaga. Gundi mulwadde muyi yeetaaga obujjanjabi. Gundi omwana wa gundi yeetaaga school fees agenda asome. Ebyo bye byetaago. Things you can't do without. Kati bw'okiyingiza mu mizannyo gyaffe ffe tetweteeka mu mbeera eyeetaaga ebyemizannyo. Tweteeka mu mbeera ebyagala obwagazi. Bw'oba weetaaga olinako ky'olina n'okuteekamu okulaba nga ekyo kikutuukako. Kakati omulenzi waffe Abdulaziz Ringo yabadde ayagala bwagazi kuwangula naye yabadde teyeetaaga. Naffe nga bannayuganda abaamusindiseeyo tetwataddewo mbeera emala okulaga nti yeetaaga obuwanguzi obwo. Oli Thomas Omungereza yeepositioninze obulungi ekintu ng'akisitukiramu tunaanyiigira ani? Bwe tuvaawo awo tujja kweyongerayo mpola mpola ate tulabe ku ttiimu eza Europe engeri gye zeetegekeramu seasons ezengedde. Season ezisinga zigenda kutandika mu mwezi guno gwe tulimu. Era mubadde ndowooza mulabako naddala weekend kumpi buli ttiimu ez'ensonga zaabaddeyo n'emipiira egy'okwegezaamu mpozi n'okwongera abazannyi ababadde mu ggandaalo eryabaweebwa okugira nga
bagwamu ekikoowukoowu ekya FIFA World Cup nabo batandise okwegatta ku nkambi abawerako. Naye nga bwe twayingira mu weekend nali ngezaako okubayitiramu ku technical benches kubanga ebiseera ebisinga abawagizi batambulira nnyo ku ani aguza ani gwe batadde, ani aguze wano, yo pre-season match yagenze etya, ani yawangudde, baani abaateebye, awo tewali buzibu. Naye twali tuyingira mu weekend nayagala mbayambeko okutandulula ku birowoozo, mutunuleko ku technical benches. Era omulimu guno twagukoze technical benches zonna 20 etuzitunuulira. Wano tetwasobola kumalayo olw'obudde bwe tubeera nawo, naye eri ku mikutu gimukwanira wala twataddeyo ekya weekend. Naye era bw'oyongera okubikkula ku pages ez'enjawulo eza technical bench, kijja kwanguyira okulaba nti abatendesi aba big six abasinga ba midfielders baali ba midfielders nga abasambi. Kino kyongera okuwa insight n'okubayo tocho gamba nti abasambi bano abatendesi bano bw'obwetegereza ebiseera ebisinga bateekanye essira mu bifo mwe baasambiranga. Bw'otunuulira Michael Carrick ne Mikel Arteta ne Xabi Alonso, abasajja abo baali ba midfielders. Naye ate era bw'oyongera okubikkulako ne Roberto De Zerbi naye yali attacking midfielder ng'omusambi, lwakuba ate ye teyayatiikirira nnyo. Actually mu bano bonna abatendeka big six eyasinga okwatiikirira ennyo mu kusamba omupiira yali Xabi Alonso. Omupiira gwe yakuba gwali mungi nnyo mu ttiimu ya Liverpool ne mu Real Madrid ne mu Bayern Munich ne ku ttiimu y'eggwanga erya Spain, kuba ate bano abalala ne ku ttiimu z'eggwanga ebintu byagaana. Gundi mpozi Michael Carrick yakubako awo mu Man U, yakuba mu Man U ne guwera, ne ku national team eya Bungereza. Eno ku club level yawanguleko ne Champions League awo naye Xabi Alonso yawangulira ddala eziwerako, yawangulako mu Liverpool n'agenda ne mu Real Madrid nayo n'awangulirayo, ate n'awangula ne Euros mu 2008 ne Spain, ne 2010 World Cup, ne 2012 Euros. Nekiraga nti nno Xabi Alonso wadde bonna baali ba midfielders bonna ate yabasingako. Gundi Mikel Arteta okufaananako ne Anthony Raola wa Liverpool. Anthony Raola yakubako ku national team, lwakuba yakubira waali wazibu, era yewenjawulo ali mu bano abalala bonna baali ba midfielders, naye Anthony Raola yali akuba namba 2, naye namba 2 yali etambula. Era mu mupiira okusinga gwe yakubira mu ttiimu ya Atletico Bilbao. Okubeera defender tekitegeeza nti nno oli conservative, eri abakuba 2 ng'etambula. Kati nga eyoyo gundi Anthony Raola 2 yali etambula, ensonga lwaki era ne mupiira yavanga mu namba 2 naye yagenda okuvaako ku club level ng'ate ebiyo goolo za 5-5 yajjanga mu maaso. Bw'olaba namba 2 ezo ezitasala center ezomanya zo ziri conservative, naye 2 eno eyitawo nejja mu overlap ne bakyukakyuka ne bayingirako wano munda n'abakuba ennyanda oba n'ataayiza mu ngeri yonna ebeesobose, oyo omanya nti nno 2 eba simbi oba defense ye eba simbi. Naye gundi ono Roberto De Zerbi yali akuba attacking midfield, lwakuba yafuna obuzibu nga we yagirayo obwenyi okusamba attacking midfield. Kuvuganya kwali kuzibu kuba yatandika kusamba 1998 mu AC Milan, naye era teyakubayo na match n'emu. Ne bamwazikeyo mu Monza, Padova, Como, Avellino, Lecce, olwagira ne bamutunda mu Foggia, Arezzo, Catamo. Okubirako mu ttiimu endala ennene yali Napoli, naye ate era Napoli yali mu Serie B, yali mu kibinja ekya wansi, era nayo ne gutawonoga ne bamwazika mu Brescia, Avellino, CFR Crugina Poca eri mu Roma, mugundi mu Romania, n'akubirako mu Trento. Omupiira yagukuba naye mu attack midfield, naye ng'akuba mu butiimu obwo obuyabayaba. Gwate mu AC Milan ng'onookuba otya nga waliwo ba Demetrio Albertini, ba Zvonimir Boban mu Croatia, ba Fernando Redondo mu Argentina, ba Ambrosini mu Italy, ng'ate muyina obuvunaanyizibwa obuliikiriza Andriy Shevchenko, Oliver Bierhoff ne George Weah.
obutuufu nga tolinawo okuba naye tekimalako kuba nti nno naturally yali attacking midfielder. Kati bino byonna Anthony Rawola ndowooza kyeyasambanga kyagala okuviiramu ekyo kyatendeka. Buli olowooza nti oba oli awo obutafaananako Ancelot anaasobola okufunira omulenzi ono gundi Jeremy Frimpong ekifo ekituufu kyalina okuba n'engeri gyalina okukolamu emirimu gye nga namba 2. Naye era olaba ttiimu ye ekozesa wings okucreatinga overloads, era ogenda okulaba nga ttiimu ze zipressinga mangu opponent ng'omupiira gugudde. Naye ate mu kupressinga bagezaako okunyigiriza nga tosambira wano wakati nga bakusindika mu wings, era ne kijjayo Anthony Rawola gye yasambanga eyo baba bakutega katego, ogwe mu katego mu banaakubbirako omupiira ate bagukubbako balumba wano mu ssente butereevu. Tebadda mu bino bya square passing mbu ate tuzzaako emabega mbu ate noono anyweze. So ogenda okulaba ne bwe bati wamulabako ng'asamba, bw'ogezaako n'otunuulira ekintu kyatendeka wadde tekinnaba kugguka bulungi ng'ogyeyo ekifaananyi ekya FC Bournemouth, olaba nga kyagala okufaanaganamu ekintu kye. Kati Mikel Arteta naye national team teyakuba, naye olw'okuba naturally yali conservative, era ogenda okulaba nga mu kifo kyawo tateekawo na muntu omu, wabula kumpi ttiimu namba tekukkiriza kugiyita makkati. Ebintu byabwe babikola mu numbers, mu ntendekayo waakiri emipiira gye tulabyeko ng'atendeka ttiimu eno eya Arsenal. Era ng'olaba particular emphasis eri wakati awo. Central midfield tayagala kulekera Channel mu central midfield. Michael Carrick ng'ogyeko bye yakolako season eri ewedde, abalabyeko season eno ng'etandise naddala pre-season, n'engeri gye yagenze n'agula mu Brazil ono Andre Santos okumujja mu ttiimu eya Chelsea, alabika ayagala omusambi asambanga ye. Kuba Michael Carrick obutafaananako be yaddira mu bigere ba Nick Butt, ba Roy Keane, tiyali combative. Si muntu wa kusotta, si muntu wa kukozesa energy, si muntu wa defensive midfield eyo etuulawo n'olinda ab'okusika emijoozi na biki. Ayagala omusambi ng'asambisa magezi, kulowooza bulowooza. So si destroyer, waliwo defensive midfielder gwe bayita destroyer. Alabika si oyo gw'ayagala, ndowooza gwe mwoyo gwamuleesa Andre Santos. Era tubadde tulabanga ebiseera ebisinga awo akubawo ne Mason Mount. Omuntu yenna ayinza okugamba nti era bakubawo kubanga bakobi mayino tebannadda, kiba kituufu. Naye bw'olaba nakyo characteristics z'abavubuka bano tezirimu kubeera combative na kubeera destroyer. Ate nga ne Carrick bw'atyo bwe yasambanga bintu bya kulowooza, bintu bya kuziga, bintu bya clever positioning, bintu bya kugala channels, bintu bya game reading. Osoma omuzannyo n'ogamba opponent oyo engeri gye yeeyisaamu yandiyitanga wano, kakati gwe n'ojja channel yo n'ogiziba nga ne opponent takitegedde, ne opponent yeezuula bwezuuzi nti awo tewayitika. Wabula obulabe obuli mu nsamba eyo bwetyo, olina okufuna omusambi nga mugezi, football IQ ye ng'akika kya waggulu nnyo okusobola okuyingira mu birowoozo bya opponent n'oteebereza kiki opponent kyayinza okukola ate ekyo ky'oteebereza nga kye kituufu. Awo nno waliwo ebibuuzo ebiwerako era byakumala kwetegereza, kubanga bw'obanga oguze Andre Santos n'oleeta ne Yuri Tielemans ng'olina ne Mason Mount, abazannyi abo si be baba bali combative, si be ba midfield destroyers, naye bayimirirawo ku mbeera ya kusoma muzannyo na kuclosinga channels na kulowooza. Ebintu ebyo mwongere okubyetegereza lwakuba Andre Santos yakubye mungi ku mupiira Man U gwe yakubye Atletico Madrid goal 2-1, naye obwo bukyali busammambiro bwa mupiira obuyinza okuyamba obuyambi okuteebereza ekinajja, so si nti ekigguse kubanga liigi tennaba kutandika. N'olwekyo enneeyisa y'aba coaches nga bwe baalinga nga basambi
evaayo oba ekifaananyi kyayo kivaayo kitya nga bafuuse batendesi ng'okozesa emipiira gye baakatendekako gye tulabyeko mu pre-season. Awo we muyina okubaganyiza ebirowoozo era emipiira gino muyina okugirabanga. Enzo Maresca naye yali midfielder naye era yasambira mu ttiimu ezo entonotono okujjako Juventus. Juventus y'emu ku ezo ttiimu ezaalimu ennene gye yasambiramuko, naye yatandikira mu akademi ya AC Milan ne Cagliari wakati wa 9-9 najja n'asambira mu West Bromwich Albion n'addayo mu Juventus ewaabwe ne gusooka guzitowamu awo ne bamwazikako mu Bologna ne Piacenza bwe baamuyera ne bamutunda mu Fiorentina. Awo n'agendako wakati wa 2005 paka 2009 n'agenda mu Sevilla n'ayitirayo eyo n'agenda mu Olympiacos n'aweta n'akomawo mu Malaga eye Spain n'addayo waabwe e Italy n'akubira mu Sampdoria, Palermo ne Verona ekya national team kya. So kaakati bino byonna njagala ofune nature of coaches osobole okutunuulira their nature of coaching, kubanga coaching gwe mulimu. Kiri coach esobola okubeera title. Osanga n'omuntu atambula nga yesaze ka t-shirt ke nga kaliko coach, ono kamugaana ka t-shirt yakaguzi. So kati ba coach bano mubatunuulire, coach ye title naye nature of coaching, ensomesa yaabwe n'entendeka yaabwe yegenda okubaawula, kubanga tugezaako okutunuulira technical bench eya ttiimu ezisuubirwa okutambulirako ekikopo ng'abatendesi abasinga bapya. Kuliko 3 bazaalibwa mu kitundu kyekimu eky'Ebasque, ye Andoni Raola, Xabi Alonso ne Mikel Arteta, era baasambirako ne mu grassroots football mu kiseera kyekimu. Ensi n'egenda n'ebagabana bugabanyi naye nga balina amakanda ge batandikirako nga ge gamu. Kaakati baabano bonna ba midfielders okujjako Andoni Raola yakuba namba 2 etambula. Kati bino byonna bijja kuwa ekifaananyi okubaako ky'onoosuubira ne match ezo bwe zinaatandika ojja kulaba enneeyisa y'abazannyi n'obukodyo obukozesebwa nga waakiri naawe omanyiiko. Bw'ova ku ogwo omuteeko ng'otunuulira twali tukikoonyeeko wano obuwangaazi bw'abatendesi ku mirimu, ekyo nakyo kibaako dimension gikiteekamu omutendesi ne byanaakola. Naawe omuwagizi osobole okupositioninga essuubi lyo. Bw'otunuulira abatendesi abaliwo kaakati 29 gwokka be baatandika emirimu gyabwe, be baalina emirimu sizoni ewedde ng'etandika, bali 9 bokka. Naye ku bano 9, 6 ku bo ebaali mu zimu ku ezo ttiimu 17 ezaasigalamu mu kibinja ky'ababinywera mu Bungereza sizoni eri ewedde. Kino kitegeeza ki? Abatendesi gye bakoma okubeera abapya, gye bakoma okubeera unpredictable, tomanyi mutendesi kyaleeta. Abatendesi abamu bakyusa obukodyo okusinziira ku match egenda okuzannyibwa. Kaakati gw'ogenda okuyingira mu match nga tomanyi bukodyo mutendesi bwaleeta. Luli mubadde muyina Pep Guardiola, oyo ye nga ne bw'aba agenda kuzannya ttiimu ennonderere ekansanga omanya kyagenda okukola ki? Okusamba. Naawe n'obeera eno mu training nga weepika, nga bw'opika n'abavubuka, gundi mukole bwe muti, gundi mukole bwe muti. Omusajja kyaleeta kye kino. Naye kaakati abatendesi technical bench zeggudde, abasajja bapya bw'olaba nga babaddemu mu mpaka zino naye ate bali ku mirimu mipya. Kati tomanya Andoni Raola kyagenda kuleeta. Luli abadde mu katiimu kali awo ka Giant Killer, nga niwe kagwa drone Man U oba ne Arsenal oba ne Liverpool, gabeera mawulire gannayo baana abo. Kaakati yazze mu ttiimu ennene Liverpool nga okugwa draw ne Man U kuyinza okugobya. Anaakyusa enkola ye y'emirimu kubanga azze ku mulimu omunene, ttiimu eyagala ebintu ebinene. Kati unpredictability eyo ojja kugisanga ku touchline. Ogenda okulaba dakiika 8 akasajja kakulimu wano niiru, onoonya wookayita nga kaakukaliza emiguu olaba wooyita.
ukakana ngobonero bugenze obasicho ebebole dakika 2 ngokategula fazali ngojja yakabonero akabonero akojja kukeeta at the end of the season bane musajja yantuteka ekikopo nasinza akabonero kamukoka kumbe wayuga yugamu olwobutamanya mutendesi gwasanga oba ku match de 5 oba 6 nze ndogenda kunyumirwa tournament I mean Premier League eno ate nkamale n'okusinga bwe ndali nyumiddwako unpredictability eno eyina kyenyumisa mu kifo kyoli okugenda nga asasule mu kibande 12,000 ng'olwenda akimanyi nti obubonero busatu sebuka kati kijja kuba kiralamu kubanga abatendesi bapya ate bakyusizza emirimu kiri kye nakoonyeeko ekyabatendesi okuteeka essira mu we baakoleranga emirimu gyabwe nga basamba yensonga lwaki Zabi Alonso omuwulira oba ngenza okujja wano nga yamaze dda n'okusonjola Jordan Henderson namuliddeko awo ng'ayagala kufuna Jordan Henderson n'atuuka n'okugamba bakama aba Brentford nti akatundutundu contract akasigaddeyo bamwesonyi wagenda kaba waamu ssente yagira awete alaba waliwo advantage okubira mu Chelsea nneneko okusinga Brentford ekifo ekyo yali ayagala kukifuniramu Granit Xhaka eyaliko kapiteni wa Arsenal era baali ne Zabi Alonso ono mu Bayer Leverkusen ene y'ekimenke eyawangudde Bundesliga ng'eri unbeaten Germany yabadde ayagala kutwala Granit Xhaka naye gundi kirabika Sunderland nejja neeruma empaji negaana kati ayagala kutwalamu Jordan Henderson ajje wano Moise Caicedo kubanga era ne Zabi Alonso awo yasambanga kakati awo nawo osobola okutunulirawo Premier League enkambi ya Man U yeyongeddemu akabugumu Bruno Fernandes captain yazze mu nkambi mwali era ndowooza ku Saturday nga bazanya PSG ayinza okugobeeramu ne Diogo Dalo oyo Portugal munne ne Nusaru Maziraoui n'Omubrazil Matheus Cunha kati enkambi egenda ejjula Yuri Tielemans ne Senne Lammens ababirigi bano bo nabo baali basuubiddwa eno wiiki naye bo bakama baffeffe tetulina bye tuwummulamu katujje tukole era bo bajja mu nkambi ku Lwakuna jukira Yuri Tielemans mupya tannabakolerako mirimu gye mu Man U ndowooza yagadde naye asumulule mangu entanda ye mukama awagirabe nga bukyali kati yo enkambi eya Arsenal ekyaliyo abawerako ababulako naye nabo basubiddwa sabbiiti eno Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, David Raya, Mikel Merino, Martin Zubimendi ne captain Martin Odegaard naye abalala mu nkambi mwebali obatatiisa Pierre Nkapi, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz actually nokuteba yateebye nga bazanya Girona, Victor Gyökeres enono nawadde nsoma yafunyeyo n'emirimu emipya kati ye DJ wa camp obanya omupiira guno mwabawagiza abadde eno ne mwevuma ebisongovu ne mwekuba n'engumi mu bibanda mumugufuula ng'olutalo naye bo eri abazanyi mu camp lubeera lwogoolo lubeera lwali kuba kudigida na biki kati Arsenal buli lwebeera mu camp zino bweziti training bweggwa wabeera okuba emiziki kati bulijjo William Saliba yabadde DJ nga yabakwatamu awo ebyabatone embazi William Saliba nga yabakwatamu ekyebinyanyanyaanya ne Suna Beni naye kati William Saliba engeri gyali ku ndiri sebo Victor Gyökeres yatabula ebyo Victor Gyökeres yabakwatamu awo so naye mu nkambi gyali bwatakula ebinyanyanyaanya awo naki ninga naye mu nkambi gyali wabula bwe tugenda ne analysis ya Ben White yasinga omudomo mu nkambi eri bannamawulire yagambye ate guno omupiira Fabio Vieira gwakuba yaludde ogulabako mu Uganda mu nsi yonna mbo Fabio Vieira gwakuba mungi okufa lwakuba nawulidde Hamburg SV yagala mutwala naye Ben White yamuwanye n'akamala n'awana nono omulenzi gwe baakagula ku Stos Zoris ate abalala mwogere naye ate oyo totawaana yimuyite wadde naye mu match eno yakozeemu assist gye baakubye Girona goal nga 4 so kakati ebyo by'oyinza okuwulirako
mu nkambi eyo naye nga United abalala gye bali gundi Joshua Zirkzee gyali, Brian Mbeumo, Amadi Diallo, Mason Mount, Andre Santos, nkambi nzijuvu Luke Shaw gyali, Harry Maguire, Patrick Dogu. Kati bano banaaba bazze bajja kusangawo bannaabwe lwakuba St. Lamens mu World Cup gole gundi gye yabakuba Spain. St. Lamens yayiwa omuceere oba maaci eyo mwagira tiyakwata mupiira mungi olwa siniya we bokutwa naye byakwatamu wano yayiwa Mikel Merino n'abookya. Kati ndowooza yoba kyekyamuleesa amangu mu nkambi abakulu bamale okuyitaayitamu mu nsonga ezo balabe. Kati omulala abalemedde ku mabega ye Marcus Rashford ono Barcelona yalaze nti akapiira ke teyakasiimye. Omanyi batasiima akapiira ko si musango bali tobamatizza bumatiza kati bamatire lwa mpaka mipiira 49 mu statistics n'akola assist 14 n'ateba goal 14 ku standards ez'Abangereza oyo ku statistics ayitawo. Naye sebo oli omusajja omujamani tujja kumulimba mupiira n'abo abasajja abamwetoolodde abo aba Barcelona babeerako pages endala zibabikula nti outside statistics zino omulenzi kiki kyatuwa bagenza okubala abalamu nga mulenzi talina kyabawa. Kati ate bwe kiba mu kaseera ke kamu bafunidde Anthony Gordon bali ne kugundi ne Karim Adeyemi. Rashford obanga babadde abamanyi bakwagalamu obukadde nga 3 nga bana ababiri be baleeseemu bazitowa obukadde kumpi 10. Kitegeeza ko mukulu bakugize bugizi bakwetamiddwa bwetama tolina kyobongerako naddala nga ne Robert Lewandowski wuyawese bali mu kwetayirira Julian Alvarez nakwegayirira Ferran Torres asigale. Omanyi Ferran Torres yakubye goali yatidde Spain ekikopo guno mulundi gwakubiri mu bikopo ebibiri Spain byewangudde ebya World Cup nga musambi wa Barcelona yaleeta goali etwala ekikopo mu 2010 ekikopo kyokka kibaali bawanguddeko. Gundi yabateebera Andres Iniesta mu final era yali 1-0. Kati ono yabadde Ferran Torres naye yagenza okulaba nga profile yezitoyeemu kati naye ayogeza maanyi. Naye olaba mu ebyo byonna tebeegayirira Rashford ntunaffe wandigize yatadde n'okumukutu gwe gumukwanira wala n'ateekako bannange mbasiibudde aba Barcelona naye mwebale akaseera kebadde namwe bannaye kabadde matiribona naye nabo ne bamusiibula tewali oyagala nti abambi ogira osigala bw'abanga tewali wagamba nti ogira osigala ate noteebereza bino Barcelona ebyogera yo kampu yayo yagikoze Bungereza lwakuba omupiira ogwo guli organized. Kati wano mu Uganda oyinza bw'obanga wasambirako mu tiimu ya KCC n'owulira nti balinayo ka training erwo oyinza okugenda ne weeyisayisaako awo n'ojagolingamu eko kisennyonda ayinza okugamba gundi jangu okubemu gana abiri agasembayo eri omupiira guli oguli organized. Wadde nga Rashford mwali mu Bungereza nga ne Barcelona enkambi yayo yagikubye mu Bungereza tojja kugenda weekulubesezi so kakati oba United emukomyawo awo tulinze kuwulira ate nawulidde Barcelona eyagala ne Eri Junior Krupi omulenzi oyo afuuse ensonga season ewedde mu tiimu ya FC Bournemouth. Olwekyo yembeera eyo aba United bulina okumagamaga we muyita naye ne gundi naye alabika akomawo mu nkambi ayinza okubeera ku mupiira gwa PSG ayinza obutasamba naye waakiri nga waali Kobe Maino oba ate sirabana byawumula talina ddiba lyakuba mu World Cup kati oba okyawumulaki. Chelsea ne Spurs abalabika bakyasinza okusumulula wallet nabo bayambalaganye omupiira Spurs ne guwangula goolo zabadde 2-1 basumuludde wallet bano abasajja bombi. Chelsea teyayingidde obukadde 2.8 nga bafuna ono defender Maxence Lacroix. Kati bw'oteekako omuzibizi ono gundi Marco Palesta gwe baligula ku bukadde 47 kwe bajja mu Atalanta oteekeko Emmanuel Mega bukadde 22 striker gwe bajja mu Strasbourg Bufaransa oteekeko Giovanni Huenda gwe bajja mu Sporting bukadde 42 oteekeko obukadde 117 baateeka ku Morgan Rogers. Kati mu kaseera kano babanga boogereza Danny Welbeck ne Jordan Henderson nga tebamanyi Enzo Fernandez kinaddako awo Enzo Fernandez essaawa yonna yandikumba oteekeko ne Marco Cucurella eyagenda juzi tebannaba kulagaanya ddawo basajja wamaggo basumuludde wallet. Kati ne Spurs nayo teyeemotyamotya Spurs nayo eri eyo mu bukadde 2.5 nga tonnaba kuteekako bino bye beegwanyiza Antoine gundi
begwanyiza Savinio. Man City egamba azitowa obukadde 6 basajja bandiyingira obukadde 3 ate balina ba internationals mu ttu eno balinga 18 balamba kubano goalkeeper Mati Dubravka, ono gondi Ben Davis, ono gondi Andy Robertson, ono Jan Paul van Hak, bano ba Lucas Begvar, ba Mateus Fernandes, ba Archie Gray, ba James Maddison, ba Conor Gallagher, ba Sandro Tonali, ono Richardson de Andrade, Dominic Solanke, Matty Stell, abo bonna ba internationals. Nolwekyo Spurs weri tejja kwekwasa mbu ate squad mpewufu ati kakati ndoza abawagizi ba Spurs mugenda kulinda bulinzi kulaba kiki baleeta. Liverpool bazanyeemu awo ne ttiimu ya Leeds olunaku lwajjo, naye kisaasobodde kwekenneenya kubanga match eno saagirabye bye bigambo Anthony Raola byayogera. Actually Leeds yabakubye omupiira mulamba, Leeds yakubye Liverpool goal 4-2. Ekyo nekikomawo bwe kityo. Abawagizi ba Liverpool mujja kulindako ku Sunday, mujja kuddamu okulaba ku Liverpool eno ng'ezannya AS Monaco. Naye kati mukana akaseera ekisinga obukulu si results. Ekisinga obukulu basambi ki b'osuubira okusamba season ejja nga mu match eyo babaddemu era baakoze emirimu ki. Bw'omala okwebuuza ekibuuzo ekyo ne weebuuza omutendesi engeri gy'ali mupya, kiki kyaleeta ekijuliriza ebyo ebibaddewo era kiki kyaleeta nga kipya nga kisiimuulawo ebyo ebibaddewo. Kakati Liverpool wadde wano wakati Dominic Szoboszlai yakubye ne Fenerbahce kubanga Anthony Raola abadde alina byayogera ennaku ezo nti ye Fenerbahce amulabanga namba 10 era ne mu mupiira guno yamusambisizza mu mugongo gwa Alexander Isak, so si kuyita mu wingi eno bw'ate oba anadda mu bigere bya Mosala oba anaatwala kifo kya Luis Diaz kyeyakubanga amukubisa mu mugongo avaako mabega. Omulimu guno yagukoza atya? Kubanga omusambi asamba ekintu ekyo mugongo gwa namba 9 oyina okuzuula di lw'olina okuyamba namba 9 si kumuwa mupiira kyokka naye no creatinga diversion ono namba 4 amulemerako waakiri amuggyeko ebirowoozo mu ngeri yakwetooloola mu mbiriizi ku sayidi eza ddyo, mu mugongo ne ku mumbiriizi ku sayidi eza kkono eza namba 9 awo. Naye ate oluusi namba 9 awo ayinza okusalawo okukola karwani ako n'agendako ebbali oba mu namba 11 si bbali nnyo oba ku bbali ku sayidi eya ddyo nga namba 7 n'atagenda bbali nnyo. Kakati gwe namba 10 gw'olina okudda mu kifo kino namba 9 waavudde okulaba nga temulekaawo muwaatu ogwo. Kati ekyo gy'emirimu gy'olina okutunulira Fenerbahce engeri gye yagikozeemu bw'aba yagikoze. Central defense ya Liverpool ekyakankana kubanga nalabye Chambers n'Endukwe be baakubyewo. Frimpong ye 2 yagikutte nimero skake ezisatu ye n'agikwata. Awe babaddemu kunga abanene bw'oteeka Szoboszlai wano wakati Fenerbahce ng'awerekera ne Alexander Isak naye yatandise. Harvey Elliott bayingiddemu awo, Federico Chiesa, Curtis Jones ne Ryan Gravenberch. Ne Ryan Gravenberch naye emirimu gye teginnaba kugguka bulungi kubanga si namba 6 abeerawo. Ate nategeddeko Fabinho endagaano eyaweddeko eno gy'abadde mu kyondo ky'Abawalabu yasembayo kuba 6 entuufu. 6 eno oba oyagala omuntu abeerawo awo. Bano banne bwe bagenda waakiri wabeerawo reorganization point nga yagitandika ne balema kusanga kibangirizi ne bamala gayitamu. Tubadde tulaba Liverpool nga bamala bayitaayitamu paka eno kuba Van Dijk. So kakati emirimu egyo gye mulina okwongera okwetegereza mu kaseera kano nga pre-season ekyagenda mu maaso.